Genkyafunyeeko nti pressure ekkiriridde ddala wansi. Pressure ekkiriridde ddala wansi ate yeetaaga amazzi mu bunnambiro ye nga yenyenyamu bwenyenya. Yazirise yenyenya. Embeera saagala kubatiisa si nnungi naye sijja kugamba nti ate embi nnyo esukkiridde. Awo naaba nkulimbye. Kambalageko katono kubiri mu ddwaliro munda omukukunavu bino byensobodde okubanga mbalaga ka video ako n'ebifaananyi ebitonotono byenkubye munda okudda wano wabweru okubaweereza. Embeera yeeyo eri munda n'omukukunavu bw'atyo bw'ali. Ebisingawo tugenda kusooka kulinda abasawo naye nga ku kasaawa koolabaawo pressure eri wansi ddala. Abategeera ebyobusawo bakyali mu mbeera ya kumustabolizinga. Nze kyemba reportingiddeko kyekyo. Ngenda kuba nzijjako kamera ekyo kye mulabye ate tubeere nga tuwongera okufuna obujjanjabi obusingawo. Kamera yongera kubanga njijjako naye nga kyensoose okulaba ekyakazuulibwawo ssaawa eno pressure eri wansi ddala. Pressure bwe buzibu bwasoose okuba nga bamuzuulamu naye ng'embeera etandikirwako ya emergency kusooka mustabilizinga na mukakkanya balyoke bakebere embeera endala. Ebisinga byonna ngenda kuba mbitegeera era nga olunaku olw'enkya nja kuba nnyongera okubabuulira ebigenda mu maaso naye nga kyensoose obbalaga kasaawa awo abamanyi ebyobusawo n'abasawo musobola okutaputa bye mulaba ku screen awo.